Omutujju sebo oli otya listed enduyo nga tezikala kiki kutuyana kunoonya omanyi twayimba mu sente erina enkizo tuli mu kunoonya sente okukoza ate omanyi sweti yeraga omusajja omukozi so tuli mu kukola tuli mu kutambula Uganda yonna kuliko ekigo banna ekigo nagwa era guno mukono gwadde gunnuma aluma naye mukama nsaasidde nfunyefunye bipeinikira kale pulira energy eddamu era bw'ojja ennyo nkubirawo ekipeesa amanyi ngawulira mu mukono nekyo ekyakusuula ekituufu ekyansuula omanyi kivibe kikwata abantu beeno mu east balina vibe baagala nnyo okubeera maadi so kati ninayo kasitayiro kendeda kati kasitayiro bakatya Mad Max maximum kati ngati katuli eri kwa Igundi nabasaba okuyiwa amazzi ne musana ngeje guba omungi babetago okunyogezaamuko kati amazzi negalina gaika ku muzindaalo wali olinyeeko kati bano bakasuka obucupa amanyi kati bwe baba bagudde eddaluwe buli omu akola kyayagala ngayemba okuba omutwe nga omanyi n'omupiira nguzannyamu mbanga ateeba obugoolo kati nali nkasuka bwenti neeseerera n'engwa so si kacupa mukansuula oli wagamba omusajja bamukubye obucupa bungi n'agwa ate nze kyonna kinkolera oye ne bagamba bankubye obucupa ye n'akitwala mu nga bwakyagala nze kinkolera solo ngaazi ompulira kyekisinga obukulu solo ngaazi omuntu ompulira nti gravity namuwuliddeko namuwulidde gwe n'obeera ng'osikolinga naye onyumiddwa campaign gravity nze nyumiddwa si campaign zokka ebivulu byonna mbinyumirwa just what tetulina opportunity kwesanga nga weemuli kamera nga weeziri nga n'abantu bonna weebali ng'ensi ekiriko nenze ebbanga lyonna kaligira emyaka 15 nga nkuba shogo okimanyi nze nkimanyi naye waliwo just obuwuliriza nsi mukimanyi nze kuva dda ndi performa mukama kyekyo kyeyampa nze okuperforminga seta kuba na hit song kumenga abantu okubeera ape seta kuba na hit song setaga kubambu badde banjogerako munina amawulire nze wenkusangira wonna omukubirawo yaman kati naluyimba ki kyembuuza tebirimuko ku ddogo abantu nga bagwa nnyo bafa si ddogo waliwo yangambye omusajja olabika alina kyakozesa gwe buli wagenda abantu ne batinkuuka okozesa bino ebintu birimu katonda ali musajja mukkiriza katonda kyejjambye ekirabo mukama ekirabo kyaba yakuwa kati mukama yampa ekirabo ekyo ky'okusanyusa abantu abantu bwe bandaba basanyuka nero omulala mulimu abagezaako ne bagezaako nengola abafoosinga nga tekiri nakyo nga bagezaako yaman nga tekiri nakyo naye kyanga olaba nga kiri nakyo nga kiraba kya butonde kireeta kyokka mpolampola ule omuntu ng'asanyuse nga tomufoozinze kusanyuka nga n'atawubye mukono nga naye omulala ataddeko smile oba amaanyi go gali eno mu busoga ngeno mu busoga bakwagala engeri gye bakuzaala oludda lweno nga mudiini twaliko mu mbutu y'embuuti obijjukira Kampala wakati byegamba abantu bansaze ne bambuuza sibasoga tuli mugenda mu west tiimu yino yonna weeri mukama yatuyambye abaana ne babeerawo ate ne babeera ku alaali ng'empalaka bazisala bya ddala temuli kuwaayiriza ng'empalaka bazisala bya ddala temuli kuwaayiriza naye baziteeka ku left ne right bye basala bituufu naye mugenda ku ground n'obuuza bye basala kubona abaana tekuli yawaayiriza kintu kyonna era bateekano ga gravity muka nga byeraga abaana ne bateeka gaba mazima bali gwe bawaayiriza ati badde bagandi nedda bagira bati basaliriza subulula musala mazima luyimba kirwoga luno lwekyasinza lwe lundeetedde abantu omuniongo abantu bayagadde amuniongo bagwagadde simanyi kiri mu luyimba olwo ate lweyongedde saaluwulirako nga lukubye ennyonga zino endala lwakuba naye engeri lwalimu ebikono oluyimba lwajjanga lwamaanyi nnyo abagezi mu industry eno bo ne balulabirawo ne batandika odduziyiza naye mungu ng'akuwadde olaba sawa zino nga lelusinga amaanyi olwo ne wiina ziri ennyimba bbiri luyimba kinaki omuniongo ne wiina ze ennyimba ezisinga amaanyi sawa zino ye wali oyimba ku luyimba olwo abantu ne baagadde nnyo kubanga abantu balujumbidde nnyo wali oyimba ku ki nze mbyogera omuniongo w'eggulu ekyo kigambo twakula tukikozesedde abanyongo ekyo nkyogedde nnyo saagala kiddiŋŋana naye kyemanyi vibe y'oluyimba nga yo instrumento
engeri gyereetera omuntu ng'ekigoma kyo kinyini kirina vibe ovudde ne ku bigambo vibe ebasitula ekigoma mu mood right now oluyimba lwagoyinze vibe akavidiyo ako nga nyimba oluyimba olwagoyinze vibe mu Uganda temuli artist alina luyimba ku Instagram oba clip ku Instagram eweza milioni 5 mu Uganda wagifunye akaguningangwa agulabireeta video ngirabi nga luweza milioni 5 tekiriyo Instagram nzibu yagikuba wakowezeza milioni 5 kali vairo akantu kali mukulaibwa abantu mu America nandikusibye terugenda kubula nyikakonda ezo 5 million muziraba ku Instagram abeside musoke mukwate mugalaba 5.4 millions mu Uganda te views million Instagram kati nabeno bawemu ekyo teri muyimbi muna Uganda eri afunye kamika goinga viral milioni 5 ate munaku 2 that means in a week kasobola weza emilioni 10 ate abantu bali ku Instagram abasinga bali active sibana Uganda so kali oluyimba omunyongolo yongeddemu amaanyi era lufulumye eggwanga nyewe nakibiddenga n'abayimbi abatali bannayuganda abantu abatali bannayuganda bakebera guno kyabadde kitya kyewuunyiza omuntu okulaba vibe omuntu n'ogwata nota giving up n'osituka n'oddamu n'ogaba abantu ngenda bakuba endongo kuba omulaba bw'ogwa agamba pulo mbaagala nnyo n'asigula n'agenda naye nze nasigala nnyimba era aliwo omukulembeze bwe yagwa omu ng'anoonya akalulu bwe yasituka bw'ati n'abagamba twesange ku venue endala naye nze nasigala nnyimba era aliwo omukulembeze bwe yagwa omu ng'anoonya akalulu bwe yasituka bw'ati n'abagamba twesange ku venue endala teyayongera manifesto teyagyongerayo bwe yagwa bw'ati bwe yadda yajja baga venue eddako tudde ku venue endala naye nze nasituse ne mbaga nga tuddeyo kati omugamba bwaddangamu okugwa muwa amagezi bakirabye kavidiyo bakalabye mubuulire sigenda mubuulira kavidiyo yakalabye saalonzize mu migo gy'abaana abo nabikoowa bino byamagezi kwewagiramu abaana bakambwe abo tube tubaveeko kati essaawa eno muyimbi ki gw'ogamba nti mu Uganda essaawa eno ono gwe neegomba mu Uganda muki kisinzira mu ndongo ayimba ugamba music taliimu mu ggwanga ensi eri ku bintu bya politics side ine side lwakuba kati fe abeenu fe abali ku FY temugimanyi mukozi omulimu bannamawulire omulungi Museveni bamutadde everywhere buli wamu yakuba era ayina obbawaako ensusu bw'atakaba fe tukola n'ate mulimu banamatu kye bongeddemu infacti basinza okukola bananga unstoppable mwebale emirimu basinza naffe abayimbi okukola kuba fe oyimba n'obireka eno ne bano bw'oyimba bano ne bakuteekayo ne batambuza waaka kireetera abantu beno ze tuddako okulinda kuba nagenda okulaba mugimanyi bizze bikula olaba kano akamupostinga akamazzi n'obucupa abantu beeyongera twatuka nga bo bakutte dda amazzi gaabwe kali baganda bange mwe bantu mwe President Museveni bannamawulire bongere ssente bakoze nnyo n'okusinga baartist kuba baspreadinze message tegera kivibe kibeera wati ne muzeeyi ne bamuteekayo manifesto byanyonyola abantu bebuwenge oba wano wetuli ekamuli byatuuse dde ekisoro gye tulaga mawulire kati ogenda otuuka ekisoro nga kivibe just kikwata bukwasi bwe yaleeta akakodyo k'abamawulire bano yaleeta nnyo nange mwennyini nnyini right now kekafudde bukiripu wange gwenga vibe singa si bano nembakubirako mu ngalo eyabaleeta yenna mutwebalize oba oli wataddeyo kibi oba kirungi mutupuushinze kati abantu ba Western obasuubiza ki kuba ogenda kuba Western otandikira kisolo tugenda kujja Western tugitalaage tuliye ennaku nga 3 Saturdays nga tuli mu Western omwo tiimu yonna egenda abeerawo bannamawulire mujje muwulize muzeeyi mumpulirize kuba nalina byengenda okubagamba olina obubaka bwabwe nga ate si bya music sobola okwesimbawo mu Western region nojjanga omubaka MP Twizire Honorable Twizire James
bakulinde ne lino essanyu lyendabye mu Busoga abantu ba Western balirinde mu Buganda bakulinde nze nkuba Uganda yonna abamu bakandaba bw'okimanyi naye bano abamu n'abali mu ttula abakandaba naye kino zo kikolanga kuba nina we nnakulabye nga omuyimbi yakidde okulinnya siteegi kale mulimu abaganya dani badanieka mulimu n'abalwadde nze ni mulwadde ngenzi sega nesene nazireka nagamba kino kirugwasagala kigwamu simaze okuba ani gwezaayo ekyo nkikoze anakoowa era ngenda yimba nfune sente zange era nzireyo nsirike nakoowa kati improving eki ekisinga obukulu kubaamu naki nabo kira bino ebiggwa nga nzirayo mulimu n'abakayana tuweeyo oluyimba enyimba nziyimbe bagire bawuliriza luyimba kyesaawe uliza omunyongo enyimba nziyimbye sina nsonga lwaki abalina enyimba empya siri mu battira wano nkugambye kaneggulo baatadde kati so bino si bya nyimba kiri kuggwe nga artist yaman twade tuganye okubuuza naye buuza abajabuza obucupa buli omaze okakozesa akubagita Mad Max style abantu abakopa kasitayiro ko tobalinaako buzibu ak'obucupa buli omu akakozese biripaza akakozese waikipenda akakozese nga bwe tuli eno n'abali eri ku kisinde bakakozese otegeera abali ku kisinde bakakozese andi bagaye waliwo abakakasabya ne bakubiramu amayi Sonic C akakozese Kenzo akakozese Bebe Kulu akakozese akubaganya Mad Max kakafe ka Uganda tekalina mubuzi buyinza kavaamu yatukubiza amayinja obuzibuza okavaamu si buli wamu gwokasaba Mad Max eyo olina kugibala nnyo ogibala otya kati kuba waliwo abagikozesa obulala olina gibala otya mbuulira Mad Max eyo ey'obucupa n'amazzi ngola abantu kati bakooye kati kambawemu ku watermelon n'obayiwamu eyo Mad Max mbi oyinza okugamba nno abatakwagala nga bakoowa dda abana abantu batwagala sigamba gwe ngamba oyinza okugibala obulala olaba abantu ne balyoka bajjayo buli amazima ga Katonda abannayuganda batwagala tuve ku social media abannayuganda batwagala baagala buli muyimbi tegeera olaba gundi galinye ku stage wire mukabe naye nga bafa mayinja n'abakuba so abayimbi babaagalira ddala ekyeza abayimbi okubaleeta mu kampeyini kyali kyamaanyi kirungi nnyo kuba abantu bafuna vibe omuzeeyi agenda otuuka okujja nga buli kimu kiri malembe yamaani gravity lwakisikuleka katwezanga ku stage ogenda kuddamu otukubenga bulala ngenda yimba nsimanyi nze nagaa kino eno talent nze njija kuyimba sijja kakasa muntu yenna jasi ndabirawo nga abantu bali happy yamaani